naye nze munenze tebankolako fujjo nze nkubuulira. Ani kati Volvet bwe mbanga ntumiddwa nkuleetere ebintu sina kyamaanyi kyenkoze kati ate nze omusango gwange baguli luddawa okutuusa obubaka Is this 20,000 dirhams. 20,000 plus 15 plus 10. Omwagala oba tomwagala zikyembadde nsaba you accept these things ogwange gubeera guwedde. Gaayo oyo lwaki ozitwala tolina muganda wo nodaganya kumanyira Nyondo omanyi nnyo. Assalamu alaikum warahmatullah. Abatulabu mwenna Nyondo Media tuli wano nga tutudde wetukuŋŋaanye olw'ensonga etutuuzizza akawungezi ka leero eri wakati wa Nyondo Media ne mukyala Rebecca wa Volvet Events era Volvet recruitment. Omukyala ono yanyiigidde Nyondo Media olw'ekikolwa Nyondo Media kyakoze ye ekitamusanyusizza era bw'atyo omukyala n'asaba Nyondo Media okubeera nga amwetondera. Okumwetondera nga bayagadde nange embeerewo nga omujulizi oba omutabaganya wakati wano bombiriri era omukyala Rebecca kyetaagisa Nyondo Media kumwetondera nakwetondera abaana be olw'ekyo kyabaddewo n'okukakasa mu kamera tetagenda keera lunaku nkya ku makya kupostinga ebyo byeyakutte ku kamera ng'ali n'omukyala Volvet Event. Yensonga etutuuzizza wano akawungezi ka leero era nga nsaba Katonda atusaasire otunaviira wano babeere nga tutuuse ku kukkaanya ne binaaba byogeddwako wano n'ebinaaba bituukiddwako bitwalibwe nga bya mugaso era nga bya makulu nga tebagenda kwefuula ate bakolemu ebirala okwawukana kwebyo binaaba tukoze eki binaaba tukanyizaako. Tugende ku kituleese kati muzeeyi omuganda agamba azaala ekibi akiwongerera kuba wano UAE ku bantu bempuliriramu emirembe oba ku bantu bwenkyasiza okutya nengamba nti ono mutya akwe kugira n'okumuwa ekitiibwa. Oli nnamba emu nga Muzeeyi Mpombo African Restaurant ne Mama Mpombo olw'ensonga nti nawangaalirako wano ku Mpombo ebbanga eritaali ttono nga newankubadde najjanga omukozi naye ate natwitingibwa oba nayisibwa nga mwana nti nakuyitanga muzeeyi wange Mama Mpombo ne muyita maama era ebbanga linamala wano nali omutima gwange nali comfortable nnyo nga ninga alaba abazadde era ngenda okuva wano eno zirikula olunaku mwantuuza mwali babiti mwatuta kaali katebaawo nezija nemuŋŋamba nonga muwala wange osazeewo oyagala kukola ki ogenda kubanga waliwo yali alese proposal tukole kino tukole kiri naye mwantuuza nga omuzadde wayinza okikola omwana we n'amubuulirira nti kino kiri kino kiri kino kiri era mwambuulirira kintu ekyo kyantambulirako neŋŋendera neyo gye nalaga omutima gwasigala eno nga mmanyi nti ninaye abazadde abanfaako bemanyi nti bano esange mutwala nga abakinga abazadde. Omukyala Volvet Events nafuna waliwo omwami oyo Nigeria okubanga mu Nigeria ayina muganda we yawasa omukyala luna Uganda ne bagenda newaka e Uganda ne bafumbiriganwa so bafumbiriganwa mu makubo amatuufu. Kati omwami ono engeri gye yalabamu ono omukyala engeri gye yali atwitingamu muganda we naye kamwennyini ndife kaluki eyaffe kikakatako okufukamirira bbaawo ng'obadde omubuuza oba ng'obadde omuwa ekyokulya oba ng'obadde oloozi kyomukola ki kyomugamba ekyomugaso. Kati engeri eyo gye yalaba nga omukyala atwitingamu bbaawe yamuleetera muli naye okwegomba okufuna omukyala omuki na Uganda
Munnayuganda yalaba nti baba bakkakkamu n'oba waliwo embeera yonna ebeera nti wadde omusajja abeera nyiziyo omukyala akola kyakkakkana ekitaliyo waabwe nti omukyala omwami wabeera nga aboggodde n'omukazi akola ki aboggola kati baakiraba nga kyanjawulo nnyo ku ffe era ekyamusikiriza kati kyesimanyi era kyesijja kulimba muzeeyi mali wano mu kamera simanyi oba bonga baba babiri oba balinayo enkwatagana bonga bo maybe omunda sikimanyi sijja kukiwerako buki bujulizi naye nze omwami bwe yajja kubanga era we namubuuza ani yakuwadde enamba ye kubanga mu Nigeria tasobola kubanga abadde akola ki agoberera Nyondo Media nangamba mulamu wange gundi ne gundi yakoze ki ye yampadde enamba yo ojja kunnyambako kuki ku nsonga eno nampa era yampa kwaliko esente gwali mutwalo gumu n'ekitundu gwadde hamuzi nga guli mu bbaasa namba akalaba akalala then n'ekimuli kati bwe najja okutuusa obubaka obwo ku mukyalo ono olunaku lwasooka saamufuna kubanga namukubira essimu teyakola ki teyakwata nenkubirako sekretary we teyakwata nemugamba nsaba ankubirireko kuki kuba kati mulimu enamba gyoyanguyira okukwata noga nti eno wenkubidde waliwo ki ensonga tuli yamukubira ye nakola ki nakwata namugaa aliwo omuntu akukubira mukwate kino kiri agenti bunadamu nenkuba emindi gyalingaga ebiri oba omukyala nakola ki nankwata kati waliwo akalango kebali balanzawo nalaba medi nga ataddemu ki mu gurupu eya Nyondo Media nga baali baagala abaana ababamanyi okusiba enviiri waliwo kampani bakola ki ebaagala kati nanga we nayitira nemugamba nti akalanga ako nemugamba akalango nakalabye ne waliwo abaana abaagala okukola ki abaagala okujja okuyingira abeetaaga ogwo omulimu nangamba nteekale nemusaba nemugamba abaana bakola ki kati jjukira nti naye nsobola kumugamba direct naye nga nze kyenfa kukola ki mutuukako nakukola mulimu gwange gwe lwakoze eki kuba nemwami yangamba ate omugamba kikikutwala gyali gwe kukola magezi goga byobadde obikola ki obikola gwe mutuukeko yes tomugamba nti ki kati gwe noonya amagezi go g'osobola okuyitamu omukwate omutuukako omukwasa ebintu ebyo nangamba ogenda kumpa sente mmekanje mugamba surprise nkola 10 nalukola nakola ki nalusasula nga teyesise namu awo nange nenkola ki nenkwata bintu bulungi nnyo bwe nakubira omukyala nemugamba abaana bagala kulaba ye physically ye nga CEO ati nansindikibwa secretary naye nemugamba tekijja kusoboka abaana bagala kulaba ye kamwenyini kati nagamba okuleka mpozi enkyayo tekikola ki tekisoboka netulinda mpaka ddi akampeera nandagira we yali akola ki we yali ali saali mubi nga nkwata bulungi nnyo ebintu bye bampadde nga nange mbitwala omukyala nga mbikola ki nga mugambu nange surprise waliwo omuntu antumye kino nakiri ebintu biibino omukyala engeri gyeyatunulamu nga omanyi nti sometimes oza kubanga otwalidde omuntu ekintu nasanyuka kubanga bwe tumanyi naffe tutakoledde ekintu n'okola ki nosanyuka tyalinda kumanya nti bivuddewa oba ki kati yakola ki yanyiigirawo nyigawo nemwanjulira omuntu akoze eki ampadde ebintu ebyo nasigala ngaakoze eki ng'anyiize nakubira poliisi namala nangamba nti ye okukakkana oba okoleka ekintu ekyo nkwate essimu nkubira omusajja oyo akole ki ajje era nangamba nzijeko ki nzijeko kamera kati omusajja oyo bwe yajja ne boogerezeganya omusajja naproposinga n'okuproposinga omukyala namugamba nze ndikinze ndi married ko ye nagamba nze research gyenkoze simanyi nti noba oli muki oba oli mufumbo kati awo bwe kitugu kyakola ki bwekyatambula kati enkeera wayitawo ennaku awo ezayitawo omusajja kati ye omukyala ye we yagenda n'omuwala gwe yali naye webaavaawo omwami ye nangamba omanyi nti ebintu gebera nabyo ayinza okuba nga akoze eki nga maybe ajja kukkiriza ajja kudde yalowoozemu akole ki abikkirize kati nange ngakola ki amate kati ogwokubiri ngenda kumufuna ntya nga nkola ki nga nkubirako gundi secretary we neera ogambye mwalimu omutwalo mulamba n'ekifulo gwaddira okyagulina mbina muzee omutwalo gwe basooke bagumu sirese bibiri gw'omutwalo gumu ogwo mweziri muzee era naye kamwenyininyini basooke bagumpe gufune ebyokukola kubanga nze njagala ssente era namala namwandikira nekyeke
omukyala n'akola kirawo n'agaanira ddala kati awo oli olina ŋŋamba nze I should try another time oba oli awajja kukola ki ajja kukkiriza kati ono omuwala nenziramu nenjogera ono omuwala secretary kati nenjogera naye kati n'agaana okukola ki okumbuulira omukyala wakola ki waali kasa bino sigamba mbuno ng'omukyala bwe namugambye sina kuteeka bintu bino muki mu kamera kati omuwala nenkola ki nenyongera okwogera naye mu ngeri eyange era omuwala n'akola ki n'agaana naye mu ngeri eyange nyina bwe nnafunye nemanya bwe yabadde akola ki yabadde ali nenkola ki nemutwalira ebintu bwe namutwalidde ebintu byankubye bukubi kati muzeeyi nange ng'omuntu kati muzeeyi nange ng'omuntu mulimu ekintu ekijja mutufu n'owulira nga naawe owulidde obusungu nange nemuyola nemukubawo wansi kati n'anyiiga n'agamba naawe enamba yange abapoliisi ne bankubira olunaku lw'eggulo ku makya kati nenjogerako naye nemugamba mbadde nsaba akoleki asonyiwe kati n'agamba talina wagenda kunsonyiyira kubanga azze angoberera nti alabye interview zenkoze nentekayo ebintu byembadde sina kuteekayo abantu kimala nebakola ki nebakomplaininga kati n'agamba tewali ngeri yona wasobola kunneesiga nti ejja kuteekayo ewaka nemugamba nendayira nemugamba sinakola kiteekayo ewaka yenna nakola ki n'agaana kati nemugamba nyina muzeeyi wange manyi asobola okunneesiga murespectinga mutya ye muntu wane eno ate sitiibwe nsobola okwogera naye nanjogererako naawe nenkuwa ekigambo kyange nga waali kubanga sisobola kumudisrespectinga mutwalanga muzeeyi wange sisobola kukeera ku makya nenkola ekitunga ate nkyogedde nti sijja kikola ki nkimanyi nti wana amateeka weegali era ngaobadde obyongeddeyo mu maaso nga tompadde lukusa era oba osobola okunsiba kati yeyo ensonga lwaki wenayogeddeko ne muzeeyi nagamba oli muwala wange naye kyoba okola kiri ekintu kimu natutune ntwogera ate saagala ondyemu olukwe okeere ku makya oteekeyo ebintu ebyo byewakutte nambuulirira era ng'omuzadde nti era byebigere bino okujja wano okay kakati ye muwala wange Nyondo Media eyazizza emisango anti bagamba ogw'omwana gundi ebukanya agwezale yakoze ki yaguzizza kati ekyankoze obulungi oba ekyomukisa omulungi omukyala gwayogerako nga mukola ki nga mumanyi mu bya bizinensi tukola naye company ya Volvet Events tukola nabo olaba nga balina abayimbi bebaleese bajja netukola sponsorship na buli kimu kyonna baleeta abayimbi ne bajja no ku Mpombo restaurant kale nga mumanyi tubadde nga tukolagana mu bya bizinensi era kyanyangwidde nnyo okwera nakola ki nga njogera naye Katonda n'asaasira nakkiriza okwera nti ajja basikale naani ne Nyondo Media okwera nga Nyondo Media mwetondera era kirungi nnyo nti Nyondo Media yageredde mu kamera nti tasobola kuteekayo waaka nga omukyalo ntamuwadde bizinensi naye mbadde nsaba omukyala naye yennyini abeeko kyayogerako omukyala Volvet Seka tweyanziza nnyo era weebale nnyo okutuuza meeting eno genda tuukira ku nsonga Nyondo oba Rosette erinnya lyonna lye bamuyita sifuddeeyo naye nze mba nsuubira mbu omuntu yenna bw'aba nga ayagala si oba ngiyite content oba ngiyite kisimanyi naye before you do anything osooka okunyonyerezaako Nyondo nali nkozeeko naye ngaera bw'ogambye mbu nali nzizeeko wano Hasani nenkola ki mwami Mpombo nenzija neŋŋamba mbu nno nsonyiwa amanyira kuyitala Mr. Hassan nenzijja wano neŋŋamba munange tulina abayimbi we bati bali kujja noba nga osponsoringa kati owabeerawo ekintu kyonna kyonna ekihappenings I believe mbogenda kunkubirako ku ssimu ongambe ne munange waliwo kino ne kino naye mbadde njagala kukola bwentyo olaba otya naye tojja kukola kintu ng'olinga agiringa ne stranger
okitegeera nadde tetulina nkolagana y'amaanyi naye kuba sijja gamba mbu tuli ba mikwano batunyumya naye weba twali tukozeeko osobola okujja because tomanyi impact gyowaaki yogenda oteekawo okay yajjabuzi aŋŋambye client nawe nga bw'obiwulidde sigenda biddamu client agenda kujja ali kuleeta musajja mu Nigeria Mr. Hassan famire yange bwesaanyawo ku lwa kino Nyondo agenda kikolera ki kubanga tudde mu byamazima buli omu atwala ebintu bulala okitegeera omwami wange wakeera kumutya n'agamba Rebecca wano waliwo ekitali kituufu ne twawukana Nyondo n'alabira abaana bange okay tukiteeka aside takomyawo mulaze mbu kyoyagala sikyagala azza nsanze n'abaana bange wali bwe yansanga nze kakyalyoke onsanze n'abaana bange n'otaswala n'osigala ng'onsojja okitegeera honestly aba ayagala gwolooza abaana bange bye baalabye kiki kye bali mu birozo kuva ebintu ebyo byabeerawo basiba bambuuza mami why were you fighting mami what happened simanyi na kyabba nnyonnyola yanvumye buli linnya yampise malaaya yampise eki what name did she call you? What name did she call you? Oh, I remember what. Agamba atya matakombiri mu maaso g'abaana olaba nga kijja okitegeera so n'obyogera amaaso g'abaana abaana bange babadde tebawulirangako bintu ng'ebyo oyogera otya ekintu ekifaanana bwe kityo kati omuntu ng'oyo wama omusonyiwa oti kwati ebyasooka kale mwami wange newabira bayinza okugamba okay naye kakati ebyokubiri omusajja ayongera kisiiringa naga nekino ekintu kirabika kituufu lwaki omukazi yamulemerako naye ng'ono afa ati olwokubanga Abanigeria obamanyi ye bw'aba ayagala okuwa ssente ajja kukola kyonna kyayagala okitegeera nze ebitongole byenkolagana nabyo oba byenkola nabyo mulimu buli kika ky'abantu basobola okukola ku kimu kye baagala doesn't make sense okulaba nga ki tekikola sense okubanga gwe nga Nyondo okusituka n'ojja n'onswaza mu maaso g'abaana so kyekyasinze okunyiiza then ekyokubiri nga neesimbamu mbwayagala kulwana nange kuba nanyiize mbwanjoola ekigu ng'oli kaana katono nnyo gwesimbamu omulaba omumanyi lwakuba yansanze ndinakawere era kyova olaba namutunulidde namusaasidde n'omusaasi yagala kufa mwana wange ng'okyali muto bwanjoola taikuuni ali kunjoola ebigere yagala kuba takisi ni makisade nanyiize by the way era nabitadde ku poliisi gemazima matuufu kuba luli lwe nakuba essimu bansaba linki ye badde sinagiwaayo lwaki nasose kwebuuzaako ofcourse abantu nebagamba woomuweerayo linki ye definitely bagenda binyonyerezaako nawe nabitadde ku poliisi kyekibadde kiddako era bamukubidde balimuyita kati that is when you called me today tukole ki ne mugamba nze kyenjagala alina okwetondera abaana bange alina okwetonda mu maaso go nga n'abaana bange balaba okitegeera then ekyokubiri kyenjagala oba ali muwaaka oba tali muwaaka oyo omusajja yenalina whatever it is bwaba awulira nga amwagala nnyo amuwe sisita we talina baluganda alina gumu kitundu nazisudde mu mazzi lwaki tozitwala azitwala wasitudde mu mazzi n'aziyoolamu yaziyoddemu lwali kaasigaddeyo teri atayagala sente zisagala sente zigenda kuntuga Mr. Hassan embeera gye ndi musinza ali obulungi ne siina tamaa sikyali mu mbeera yakulera okanyamba kati sente tezimalamu mutwalo gumu kitundu zekiseki okitegeera so ye waaba awulira nga zayagala azitwale mu bampandikira kyeke nze siina kyeke mu kyeke ya mitwalo ebiri bantu badde baleeta miliyoni ya dirham balabo basanga ezituka lwaki aleeta gumu kitundu tolaba nga abamanyiridde yampisizaamu nnyo amaaso nze ndi wagumu kitundu n'alyoka mpita malaaya kati addeyo amugambe mbu omukazi ayagala miliyoni ya dirham awo nja kwogera segedde sajja mugambe omukazi ayagala kakadde wawulira nga azitowa akakadde akakuwa okaleeti mu kitundu oyagala tuspendinge wano tegere mbu tusobola ozirya wano mu lunaku lumu so bye byanyiizizza okitegeera nze sifaayo oba ayagala kutimba waakawe I don't care but what I don't want
sagala demu ku disrespecting omuntu nga afuna amagezi agategera mbe ona ali ne family ye kaneewumbemu okitegera kati nga wena kusanga ne mukazi n'abaana then omuntu n'averi n'akugwira n'agamba waliwo omukazi akwesibamu otegera ekintu ekiri okitegeeza oluzinga family mu bintu ebyekisibu so mu content we gwakola planning eyo amanye mbu munnange kati oba buzanyo wange wateba kubanga nze manyi alabika anyonya content sijja kubimba mu bintu bituufu ngenda kulaba omusajja nga mpandikira bimessage ebitategerekeka halo namuzeemu ne ngamba halo nga sitegedde yange anti yapade screenshot nga bamuzeemu you can call me now I was busy mulage ka message ke namuzeemu ama namugambye halo n'agamba can I call you ne nga sitegedde mbu yo omusajja ne mugamba you can call me but now I'm busy nayogedde bubi nabadde sitegedde kwa namba yabadde teragalinya luvannyuma nnyo wansi we yategedde n'agamba it is ne mubuuza who is this by the way kwe kugamba mbu simanyi Kingsley saamuzeemu era ne boolaba chat ne bwebakulaga sirina saamuzeemu okuvaawo nategedde kati drama waabwe bazze bamuzeemu bupya okitegedde naye nawandisa ebintu ebibiri nga mmanyi kirayanti wange oba mpandikidde mu halo konze halo how are you can I call you I want to talk to you konze you can call me but now I'm busy mba njogedde kyekibi ono kuŋŋamba mbwayogedde naye era mweyagala oli kwebuzaabuza oli malaya mpitani amalaya amaaso g'abaana kyali sikyamunyi era ensonga kituli wano okwetondera akkiriza nti kyakoze kyali brand name yange kuba polisi baŋŋambye ajja kusasulira brand name yange bagenda mukuba fine yes kiba kinene nnyo brand y'omuntu nwanye nnyo Mr. Hassan brand name yange obutagenda mu nsasage sikyo wali okeddeko ku matano olaba nga banteekayo mu byensasage lwaki nkikola kulabika nakulabika yes because njagala kulya sente zange nga ziwooma mpola njagala kulya sagala pressure sagala kubeerawo nga bandiko ono yakoze ki abasawo tebagaana biwoomerera lwaki oyagala okuwoomerwa sente nga babikugaana kale leka kanfiire mu kiwoomereze naye nga sigenze mu pressure ne sukaali oli awo ng'olwenkya ku makya nga bakukubira ate kino ate kimanyi oli ku intaneti bakutimba ebifaananyi si byagala so waba ayagala kukola content we Mr. Hassan ng'ayagala kutimba waakawe yange nsabye bulungi nangaamu nayo nsabye Madam Rebecca ndikola kino nekino nenzikiriza nenjogera n'omwami wange nemugaamu naye olaba ebintu nga bino tokola ki ate ono tomwesiga ono tomwesiga tolaba mbu oli kojjawo oba oli anko ajjako era ku makya abikola amalaseke agambe kojja kakati kati okimanyi nga yabadde yabisheyalinze sina bisheyalinga omanyi nga waliwo yaŋŋambye mbu alinawaako oyo nedda wiki amamizeyi wiki yaŋŋambye naŋŋamba Volvet nga nkulaba wano kiki teyamushayalinze nti nno yamupostinze wabula kugundi ye nti abadde ajja kumueditinga with time ku laptop nenga simushayalinga embu nali kati wiki omwesiga otya watukidde okunkubira nga nandabamu n'agamba ate bino andi kati wiki wamma muzeyi nkola naye nze mugamba nti kati kino kikole wano nkolera bwoti wano nkolera bwoti editawo ono mulezi gwe nakolanga naye wiki kuvadde kati nga yankubira nga bula microsoft anti omwesiga nnyo ate yakubidde gwe omanyi bameka be yakubidde tasobola mukyeyalinga kubeera aba akimanyi abeeramu mulimu mbuuni pisi tavaamu abeeramu tasobola muliriizinga tasobola kushayalingerako omuntu yenna oba oliawo yatte buvunaanyizibwa kubuuzaako so sekanze byebyo ebintu bino abaana bange bokka alina okulyalinga amaaso g'abaana bange kyekyokka abaana beeto ne bagala bannaye munsonyiwe kyabadde wakati wange ne maama wammwe bamuyita Tina ono bamuyita Abigail era ensonga lwaki nzize nensalawo nenzija mu kamera nzeyi nga nkurespectinga ne Madam Rebecca kasooke kwetondera nga gwosaba onsonyiwe era nkusuubiza ewatali lukusa ng'ogambidde ddala tukuza noshalinga kitu kyonna nkulayira tolina kyogenda kulaba sisobola ate muzeyi mbanga muyisizaamu amaaso abantu engeri gye bamulamu wabweru si wano Dubai wukabula ensi yonna kubanga abantu bangi abamumanyi n'ekiti kyalimu musajja munene mu ggwanga nga Uganda omanyi n'ekiti kyalimu
ku side eyaki eya NUP. So kati kino nkugamba sisobola okukeera ku makya nga nze wano mu maaso ga muzeeyi nga sijja kuteekayo ate nenkera ku makya neteekayo waako ubundi okezza yes okulabikira mu kamera ng'ogaana tojja kukola kintu ate kya nomala n'okikola sobola era notondera yani Abigail. I'm so sorry for what I did to your mom last time. I saw you and I saw you asking her some questions. I'm really sorry. Forgive me please, I will not do it again. Oneyani Tina, I'm so sorry for what I did to your mother. Please forgive me. You're still young, you kid. It was so bad. I admit, I believe I was wrong. You can Would shake. you forgive me, please? Yeah, you can shake. Thank you, Mama. Nangu oyagala shaking. You can shake. I'm shaking it. Shaking on condition. Anti nina okujjayo omusanvu. Yeah, omusanvu gujjeeyo. Ebyaddala abatulaba. Ebintu bino ebya media birungi n'ebirimu obuzibu bungi byetaaga kwegendereza nnyo. Ensi gye tuwangalira mu Dubai nebwe kiba kifaananyi bufaananyi. N'okikuba omuntu beepaaba nga takuwadde lukusa. Katonda n'akuvamu oli n'akulaba naga nti kandabe ekifaananyi ky'okubye nga ddala okimukubye. Wallahi bakusiba. Nga tokipostinze na kipostinga. Just kyo kimukuba n'akiraba mu ssimu yo nti kikyo kinkubye ne oba tokipostinze. Police tonankubye ekifaananyi simanyi kyanjagaza kala asoba owedde nga bagenda kusiba. So kati Nyondo media omukyalo ono bw'abanga mukanyiza nti ebyabaddewo byonna wadde byadde ku kamera tebigenda kulabikirako wantu wonna. Wegayiridde abantu b'oteesiga waakoyo mubajjeeko. Tomanya oli ayinza okulaba vidiyo eno ng'olayira n'ojja omunyiiza n'abikwata n'abiteekayo ng'akunoonyeza eki kusula mu buzibu. Yes, kyoba okola wakayo mugjeemu. Tomanya kisobola kukeera nkya ku maheri kibatabula. Wallahi nkubuulira amazima. N'anoonya kiki kyayinza okukola kyokwokyesa. N'akwata waakoyo n'amupostinga. Olwakino kyalabye wano nga yakimanyi nti wamupostingira bw'ati ensi egenda kukuvunaana gwe. Tebajja kufa ku ani yapostinze, bajja kunoonya ani yakola ki yakwata waakoyo. So okubeera safe nzikyembadde nsaba genda ogambe wiki adilitinge waakoyo ku PC amugyeko osobola okubeera ng'oli safe oba okitegeera. Waliwo statement gyeyabadde akoze eri ku simu yange obwererundawa. Waliwo statement gyeyabadde okoze ye kamwenyini nyini yadde alina statement gyeyakoze statement n'agamba Rosette ne mukyala Mufumbo. Awo yabadde angambira ku kyagundi n'angamba era yabadde angambira nti nkole backup eno video kati naye kyati ati mu maaso nsobola okukola ki kati ye n'angamba okay oba yagadde okupostinga waako oyo webeerako ne backup ng'eno bwemba nga nzikiriza it's okay kati kituufu ekyo. Olina statement gye wakoze n'ogamba nti kyofa nga olina backup nakugambye nze nkimanyi nebuli baddi ojja kutimba waako oyo omanyi lwaki abamidia mbamanyi mbaluddemu so kwagala ofune backup eri kutaasa inkesi wali bakikoze singa alibanga kikoze ne bino olino bino timbibwanga kubanga abantu abasinga tebajja kutegeera bajja kulooza mbu either drama oba bitu whatever it is. So I know nina okuba ne backup eno kubanga sisobola leeta banange mu kamera mu bintu by'okusaaga bekiri. So wabanga abitimbe obanga abitimbye whatever it is kino nakyo nkyetaga for my own security. Okay yali yayimirira mu maaso and this is what happened. N'asaba musonyiwa nemusonyiwa akoze kimu. So bw'aba kyayogera nga sikitegedde bw'aba olinga nsaba oyagala kutimba sikitegedde kibuzo sikitegedde kale maybe sategedde statement yo kubanga nti waako ono asobola okubeera nga editingibwa buli muntu asobola okufulamu ekyokuyiga story ebeera etambula waka asobola okueditingibwa nga bale mu editize demukola bulungi nnyo tosobola kumpala okusanga niwakodde negendagendayo
nebeera nga ejjawo kiri just nga asabye busabe. Neetaaga kirowoozaamu. Kati kiba kigwera wano nti wano ogaanira ddala Mr. Hassan nja mubuulira. Eyo feedback njajjwa Mr. Hassan. Sijja kulima kati eno bagiyita duress. Obanga ntadde ku nninga sisobola kuddamu anseni. Kuba simanyi. Gwe kati oli kutunulira interest yo. Waako ono oba omutaddeyo ng'omu editinze bulungi. Ngontunulidde Mr. Hassan. Ekyo nina sooka kikwogeramu n'omwami wange. Saawe nosobola kugamba yes. Nina kusooka kwogera na famire. Yokka yesobola okumpa go ahead. Era mba nja kuddamu after here mba ngenda kuddamu. Either yes or no. Era ansa yona wenaaba yes nja kugamba Mr. Mpobo kubanga already oba omuwadde ekigambo kyo. So kyonna kye naaba nfulumiza nja mugamba ekitoke naye nga maze okwogera n'omwami wange bw'awulira ng'ali oke kulaba mukazi we nga bamutimbyetimbye it is okay. Naye bw'aŋŋamba mbu aa era ngenda kugamba nedda. Yoza kiwe. Ya kyekyo. Tweyanziza nnyo webale tuyize. Tweyanziza akadde k'otuwadde webale nnyo ddala. Kale bambi. Naawe webale kumusonyiwa webale sonyiwa muwala wange kubanga munnaaye misango minene. Misango gya media si myangu. Olaba ne Uganda etagoberera amateeka. Nessaawa eno ninayo fayiro. Ninayo omusango gwa Amiri. Gwani? Amiri kyono we Uganda. Efayiro eri Uganda. Ekulindiridde. Yabimpeereza byonna. Nateekako ku Facebook byonna yampandiikira. Nyina kale gwe gye twakola interview n'omulenzi omu. Kale ndowooza caption gye nateekako. Yeyamunyiiza. Olaba ebintu bya kamera bitaaga kwegendereza olaba ne Uganda etagoberera amateeka. Omusango ne Uganda. Kati lwaki oyingidde amaka g'abantu? Lwaki oyagaanye abafumbo? Ekyambiri saakiyingira naye just yali caption. Yali caption eyamunyiiza. Kale.